Omuganda agamba lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. Gwe n'omukazi nga wafumbira omusajja n'omusanga yazaala abaana be, naye ng'olina omutima omubi ku baana b'omusajja. Abaana b'omusajja obaagaliza bibi, obaliisa eminkuduulu. Laba vidiyo eno, bw'otafunamu kyakuyiga n'okyusa ogwo omutima gwo, omanya bw'otyo bw'olifa. Ono yali mukyala wattu, yafumbira omusajja ng'alina akaana ke kamu ak'obulenzi ke yazaala, naye nga bafuna obutakkaanya ne mama w'akaana ako. Bw'atyo omusajja n'akwata akaana ke n'akatwala mu ssomero nga lya boarding nga gye kasomera. Bwe yawasa omukazi ono omupya, Mukama n'ajja amuyamba era naye n'amuzaalamu omwana ow'obulenzi. Bw'atyo omusajja wattu n'aba ng'alina abaana babiri mu nsi era ng'abaana bano bombi balenzi. Omwana ono gwe yasembayo okuzaala yakula n'ekyejo kingi, yasomera mu ssomero ery'akabi, anti maama waali ne taata waali, ate ng'oli omwana omukulu yasomera mu kisulo. Waabula omusajja ono yatambulako n'omukazi ono ku lunaku lwa visitation day, n'agendako eri mu boarding nga bali babiri. Omwana oli first born nga mugezi nnyo, yali mugezi ebitagambika. Ekiseera kituuka, omukazi agamba omwami, ne lwaki omwana waba awumudde tajja akaawaka ne tubeera naye. Omusajja yali yagaana ng'omwana we abeera ku ssomero, bw'amaliriza ekimululo ekituuka asigalayo ng'era bamusomesa, abeera ku zikookingi ez'enjawulo. Bw'atyo omusajja olw'okwagala omukyala n'awuliriza ekiteeso n'agamba tofaayo, holiday esembayo nja kuleeta omwana ajje tubeereko naye wano k'omukyala nti weewo. Kumbe omukyala tageti ye yali ayagala kutta mwana wa musajja olw'okuba yategeera nti omwana mugezi ebitagambika, ng'ate omwana ye gwe yazaala ebyaddala muwutta. Jjukira bamukuza n'ekyejo kingi. Kati omukyala ono n'amanya nti eby'obugagga byonna omusajja bw'alifa bijja kuba by'oli omwana first born. Kati omukyala atekawo eno embeera mbu omwana ajja abalabeko, naye nga tageti yakumaliriza mwana ono afe. Nkujjira ekiseera kyatuuka, holiday n'etuuka, taata w'omwana n'agamba omwana olwaleero agenda kujja. Musajja we twali mukozi wa safari nga taliiwo awaka, n'agamba omukyala omwana agenda kukomawo olwaleero k'omukyala weewo ajje mu mulinzi. Omukyala kye yakola, akamula akatunda akateekamu kali ke bayita kanywa okawulire, entegeeza akatwa. Bw'amala okulunga akatundako bulungi akateeka mu firiigi kabeereyo kalinde, omwana w'anaatuukira akamuwe, omwana nga maneya ne emye. Nkugamba ebigambo byange.